katugende mu maaso ne tuwaye ndi ne Professor Senteza Kajubi 1962 Oktoba 9 lutuuse obubonero bwaffe buvuddeyo twalina n'okukola ebirala nga stamp waba postage stamps zigenda ku mabaluwa ezinajjukizanga ez'ebijjukizo ezo nazo ne ziyizibwa tuzikizaganyako nazo ne zikubwa. Bantu baweerezanga nnyo ebbaluwa ebiseera ddala zaakola ekyamakulu ndowooza. Waliwo awo nga 9 Oktoba wali ludda wa? Nga 9 Oktoba 62 olwo nali nsomesa Makerere. Nga lecturer? Yes, nga lecturer. Wayitawo ebbanga ddi lwafuuka senior? Kugamba mu 62 nga ndi lecturer, 64 nenfuuka director wa National Institute of Education. Kugamba eyo ng'etegeka abagenda okusomesa mu masomero, abasomesa abagenda okusomesa mu masomero naddala mu teacher training colleges. Omulimu wagwenyumirizaamu n'oga nti owaayi nali ku komiti obubonero bwaffe buvuddemu bulungi n'oluyimba lunyumye. N'oluyimba lunyumye ate n'eri mu university nfunye okuyimusibwako. Omulimu gwali gw'amaanyi ddala. Tewali kyaddawaawo, teri baabiwakanya, mirembe gyagenda gikyuka. Kubanga eyaddako yali ya gavumenti ya UPC, ate okuva olwo okulwanagana okubaddewo kubadde tukwatagana na symbols za ggwanga, kubaddemu byabufuzi birala. Independence tugifunye, Professor, olabye ebintu nga bikyuka. Tukyali ku mulamu ogwo gwe walaba abantu nga bali passionate, balina omutima ogwo ogw'okwagala okwefuga, baagala eggwanga ligende mu maaso, okyakiraba kikyaliwo? Ensi yaffe okuviira ddala ku biseera bya Ssekabaka Muteesa olwereberye, Abangereza bwe bajja, bwe basooka bakola bulungi ne batuleetera ebyeddiini, Basitanule ne bajja ne bawandiika Ebungereza, ne bayita bannaddiini Bamakaayi ne bajja, Bamapeera baani bonna ne bajja kuno. Naye eky'omukisa omubi, ekiseera bwe bajjira ate n'ewaabwe eri mu Bulaaya baali nga bali ku mbiŋŋano, balwanira amatwale, Abaprotestante baali nga bavudde Bungereza, Abakatoliki nga bavudde Bufalansa. Kakati ate nga Bufalansa ne Bungereza bali ku mbiŋŋano, Abaprotestante nga bayitibwa Bangereza, Abakatoliki nga bayitibwa Bafalansa. Kwegamba ekintu ekyo kyayingira nnyo mu mitima gy'abantu bannayuganda okuva olwo n'okutuusa kati. Era tugenda kyaviirako ddala n'entalo z'eddiini. Bwe tutuuka ku independence nga tulina okulonda gavumenti eneefuga, obuzibu obwaliwo nga tulina Abakatoliki n'Abaprotestante, bannaffe ab'Emmengo, kubanga Abangereza bayitira mu Bammengo okutuuka wano, nga balina okugira tunaafuyibwa mu Katoliki, tunaafuyibwa nakyo nekifuuka ekiri awo ekyo kubaganyako ebirowoozo eby'amaanyi. Bwe tugenda mu 61-62 nga waliwo ekibiina ekya DP n'ekibiina ekya UPC. Ekya DP kikulemberwa Benedicto Kiwanuka mu Katoliki, ekya UPC kikulemberwa Apollo Milton Obote mu Protestant. Naye ate Apollo Milton Obote mu Protestant, naye ate ava North. Yagambye ddala nti a good Muganda is a dead one. Kiri ku likodi ekyo. Naye ate mu Protestant Kiwanuka bagenda bamubuuza nti wange gwe bulifuuka prime minister, ani alibeera president? Bwe bagenda e Bungereza baali bawandise constitution ng'egamba nti president agendanga kulondebwa parliament. Ye Kiwanuka nga lawyer n'aga nti ate ekyo kikyetaaga nakani constitution egamba nti
parliament gwerironda yaliba president. Wano abantu ekatwe agambye kabaka akubwa kakalu ekyo nekivuga kya mutawaana bagenda ne mu court simanyi ku musango gwa defamation bwe gutyo kabaka akubwa kakati babuuza Obote y'omusajja ye Obote yalina amagezi abalala ge batalina bamubuuliza bwayisaawo gwe bufuuka prime minister analiba president nawaga gentlemen need I answer that bannange ekyetaaga okuddamu babulwadde ne bakuba obululu agambye nti kabaka akati awo abasaakiriza baavadde agambye nti kabaka yetazzeemu so eddiini erese contradiction kuleetera obuzibu eddiini gye yaviira ddala na buli kati nsaaliddwa okugamba ekyalimu mu ndowooza z'abantu gwakanga musana naye kakirota bulamu tuga nti ekyo ekintu kyensinga okulaba ekyaleeta obuzibu ku nankani yaffe mu byobufuzi bwaffe tekinaba kuggwamu kakati olwo Obote azze afuze bwafuga mu biseera ebizzeko Amin azze amugyeko naye Obote bwe yafuga newankubadde baali bamukwano ne kabaka ate byasatulukuka ojjukira mu 66 Obote yennyini n'akuba olubiri kabaka n'adduka n'agenda akati awo abantu bagati ati kino kizze kitya olwo nga tutandise okuva ku mulamwa tutandise okuguvaako olubiri lwaffe balukubye kabaka agenze nze mu biseera ebyo nali mu byobufuzi era nze nali mu kibiina kya DP ne ŋŋamba nti bannange tutandise ekibiina kino ekiyitibwa kabaka yekka okuyingiza kabaka waffe ow'ennono mu byobufuzi buno obwennakivubo kiseera kigenda kutuuka tugambe nti kabaka yakka nebaga nti n'okuba ejjinja mu njuki ono agambye nti ne kabaka nayakka akatya akati tugenda okwekulungirira nga mundu zivuze nga kabaka waffe adduse twakomekereza nti twabagamba kale mwesinga temwavuma kabaka bino byandibaddewo so nga ffe situvumanko kabaka mwali mulengera mu maaso twali tulengera bulengezi mu maaso kale naawo ebyobufuzi okugenda bwe bityo ne kakati njagala okugirawo okulabula nti twegendereze nnyo tugenderenga ku mulamwa mu kifo okusinga okugira ki okusaakiriza. Professor, tugenda kweza emyaka 50 bintu ki bye twandikoze okweza obujja tuddemu twefumiitirize tugaye naye abange emyaka 5 tukube kutoki emabega biki bye gavumenti byeyina okukola? Ndowooza twandikubye mu kifuba ntubuuza omwoyo. Emyaka 5 emabega Uganda ne Ghana twali nga tuli wamu kumpi n'ensi nga Singapore ne Malaysia nga kumpi tuli wamu. Uganda nga esinga okulima pamba mu Commonwealth. Yes. Pamba ono omuwanvu wa Longo Stepo agala kufaananako Egypt nga n'emmwanyi ennungi za Robusta n'ezagune Arabic nga tuli nga Ghana erima koko kugamba nti nga tuli bulungi tugenda ddala mu maaso naye bannaffe nga bali ab'e Malaysia ab'e Singapore ne batuyita kuko kuba katubona ne factories zikola ebintu ebitundibwa ebweru batuyitako mu kaseera mpawe kaagire nga batulese. Nsanyusa okulaba nti ennaku zino esatu enyezi zakayitawo tutandise okwera enguudo. Singa ng'obadde ogendako ekigali wano twazeera nnyo mu kyogamu senga twekuumirawo singa wagendako ekigali wano omwezi oli ogwayita wandijjukidde
omusajja Alan Paton yawandiika ekitabo mu South Africa n'akiwa title ng'egamba nti Cry the Beloved Country. Nze nagendako e Rwanda nga mwezi gumu omulala ogubadde mabega nenzikira omusajja nenga nti Cry the Beloved Country nga nkaabira Uganda nenga nti kubanga wano abantu abavanga e Rwanda bwe twalimanga pamba bo bwe babanga abakozi baffe kunankani ku masamba era osanga tetwali na suwaani zimala ng'abantu abo tetubaweera nakunankani tubaweera kalagala tusoboka okuba tetwali na suwaani naye nga omubegera kalagala bwe tebaliira ku suwaani ne twagenda okutuukayo ng'olaba ebibuga byabwe biki n'obufuzi bwabwe nga tuli miles nyingi mu maaso noga nti ffe twali kiki kandi kugamba so emyaka gino 5 kibeere kyakuyiga mu ngeri etya kyakuyiga nti tutundeko bwoba omuvuzi w'emmotoka omulungi tunulako mu kalabirwamu kano akatunula emabega olabe gy'ova olwoka otegeere gy'ogenda ndozi kintu kikulu tukwanza nnyo profesa emboozi yo mpanvu eddakiika ziba ntono naye nja kuddamu nkukyazi tukwanza ebiseera byo n'okwewaayo n'okukolerera ebyenjigiriza mu Uganda emyaka 6 ng'okolera ebyenjigiriza that's remarkable namwe mwale okuwabula eggwanga nga muyita mu bino ebyamawulire ebadde tuwayo yabadde Professor Ssenteza Kajubi yazaalibwa mu 1926 yaliko Vice Chancellor e Makerere emirundi 2 n'abeerako Vice Chancellor Nkumba ku University n'aweereza mu kisaawe ky'ebyenjigiriza emyaka mingi 6 teebereza nze Frank Olesimbi okutuusa omulundi omulala mubeere bulungi